Uganda mukama yebaza. Maama wa teacher Fred Kajubirumbuye namwandu afiiriddwako omwami we akaabizza abantu amaziga bw'abadde ayogera omukwano gwe gw'abadde naye ne bbaawe abadde ayogera omukwano gwali naye bo ne taata wa Fred Lumbuye omusajja abadde atasangika omusajja abadde nannyini ensimbi nga zimuyitaba ate ng'azigaba abadde tazikodowalira abadde ayagala nnyo abaana be ng'ayagala nnyo famire ye ng'ayagala nnyo eggwanga lye ng'ayagala nnyo okulaba enkyukakyuka era maama agamba nti kimuluma okuba nti taata avudde mu bulamu obw'ensi nga talabe ku nkyukakyuka gy'abadde aluubirira. Ebigambo bya maama binyiga, ebigambo bya maama bya bukakkamu naye ng'ate bituuka wala. Nsaba mukkirize atufune maama wa teacher Fred Kajubirumbuye ng'ayogerako eri abakungubazi awano ku mukolo ogw'okusiibula taata. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya taata waffe. Nebaza abantu bonna ababadde okulwa omwami wange. Nebaza ababuulizi. Ebigambo nina bingi naye amaanyi nina matono. Nensaba Mukama angumye. Agumye abaana bange, agumye balamu bange, agumye emikwano gyaffe, agumye abatuuze b'e Kaggaba. Mukama atugumye. Omukwano gw'ensumba guweddewo. Naye ebirungi bya nsumba bibadde bingi. Saba Mukama atugumye. Abaana ba nsumba Mukama abagumye. Tusigale bumu. Tusigale bumu. Era ndi wamu nammwe. Mukama nsaba mpa amaanyi. Tweyanzanye tweyanzeege mu kaseera kano nja kuyitawo olujja ate atuyitire jjajjaffe Katikkiro w'ekika ky'Empindi ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. Twebaza nnyo ttiimu Lumbuye. Tugenze bitero gy'oli Katikkiro. Katikkiro ayogera ttiimu Lumbuye mwebaka nange saba kano tukawulirize. Essaawa ziri 11. Essaawa bwe zibeera ziri 11 tonyiiga. Kimanya abamu mugenda kunyiiga naye n'aboogedde be boogedde mubadde mubaagala. Katikkiro kyatusobwaka. Katikkiro ekika ky'Empindi mu ddakiika era nawe zitugeze. Sebo Katikkiro tukwaniriza. Ekyakusaalirwa nze Katikkiro ekika ky'Empindi siwe wa ddakiika naye obudde mulaba. Basiba ne bannyabo omusajja ono abadde ayagala nnyo Obwakabaka. Tuyimiire ekitundu kimu ku kifo kya Buganda. Okuvedane delyo lyonna ine kwanga Buganda lyalibwa nnyo bajjanja baffe nafulola ensi zonna twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga. Abo wange Bisopu Bisopu kadde waffe Bisopu Wilson Mutebi bassebo ne bannyabo bakungubazi bannaffe kitalo nnyo ekya Davis. Nze Yohana Mbogga Muyimbwa nga nze mmyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Empindi era nga nyimiridde wano okukiikirira jjajjaffe Mazige n'olukiiko lwonna olufuzi olw'ekika kyaffe.
olw'ekigambo kya muzzukulu w'amaziga ono Mukama gwe yatutte. Genda kwogera mangu lukwakwayo naye ebigambo byange mbiwulirize. Oweekitiibwa omulabirizi, tukwebaza kubanga mukadde waffe George Katogo Mukama bwe yamuyita twali wamu naawe n'omulabirizi w'emityana kati ssaabalabirizi ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda mugalo era twali naawe tukwebaza. Ennyumba eno omwana ono omugenzi mwava muzzukulu w'amazige etya Katonda era kitaawe yakola kinene nnyo ku kanisa y'ebisere. Oweekitiibwa omulabirizi, njagala okukulopera ebigambo bibiri oba kimu nti amaka bwe gatuuka mu kiseera ekyamakungula bannyinigo abagakola abamu tebakungula ku bye baasiga. Ekyo kireesa obuzibu. Kadde wange Ssaabadinkoni, ababuulizi ebyo mu buwondo n'obwaffe obw'abasseekimu tutunuulire nnyo okuva wansi mu maka, kuba amaka bwe gafa buli kimu kyonna kiba kikoze eki. Tewali mwana ajja kukuzibwa nga mulungi nga amaka gakoze eki, ng'amaka gafudde. Nafunyeeko ku maloboozi oba nzize nga funa abanaawulira obubi mu nsaasire, naye ng'omusajja eyakkiriza Katonda kiyinza kuwulira kuli ku mutima nga nkyagala okukyogera ate nga tukyerimu sitaani ne sikyogera. Omugenzi ono afudde, abaana be mubalaba, mulimu abato ddala naye babaddewo okulwala kwe. Abaana be mulimu abatamulabyeko okulwala, obaoliawo bamulabyeko nga Mukama amugyemu ki omukka. Basobole banyewo bakadde bange babulira engeri, waliwo ennyonta ndere nnyo ng'amaka gafa. Enda kuyambwakwayo abaana abo bakyetaaga obuyambi bungi nnyo olw'okubayimirizaawo, kubanga abamu bakyali bato ddala. Njagala mukulu mwangalwa owanga ayogedde ku lwa muganda we Muwanga Katogo, munzikirize bannange wadde obudde bugenze, munzikirize mu katono. Mukama yeebazibwe. Gulesi Muwanga Katogo yangu amabudde bugenze, kanoni alina gy'alaga. Mukulu Muwanga Grace, abaana ba mukulu we mukadde wo taata wo bakyali bato. Njagala wabeewo obwenkanya mu by'obugagga bya Davis olw'okulabirira baki abaana be, olw'okulabirira namwandu baleme kujula n'abantu babadde akola ki alabirira. Era bwe mbabuzeeyo mutuule mangu nnyo okwekolamu olukiiko okulaba nti abaana abo babudaabudibwa, kubanga bali mu kiseera kizibu. Mulimu abafudde nga tebalebye ku kitaabwe nti owange gundi olwenge lunnuma bwe luti, mbiwulidde era ngatte mbiwulira. Twali obuvunaanyizibwa abawalemye mweyambisa ekika, bwe muneyambisa ekika ne kigaana, amateeka galamule okubanga abaana bakola ki balabirirwa bulungi. Muwandiike mwe ennamba yange, bwe mutuuka eyo bwe wabaawo ekigiraagira nga munkubira, mulina kalaamu muwandiikeko kalenda 0782 oba mujja kujja ew'omuyambi wange onaagiwawe, oba 0782
03652 eya Airtel 0753 16 69 52 so onzo kuddayo basawo banyabo nze musajja mukatuliki Matesa wa gavana osembere mukwano gavana wa sembera mwana gavana sembera mwana basawo banyabo ndi musajja mukatuliki turi naye olukiiko lwe Vatican berwali lutuule mabega keero lwayisa kubanga ffe ekigambo ekiva wa Papa tetuddamu tubewanabangawo omuntu yenna atabangula ensi banaabanga yeetaagisa kusindiikirizibwa nalyanyi ajjanga kusindiikirizibwa ajja kukola ki banaabanga atabula ensi okumala kwasinga emirembe basabire banyabo mumpeeyo eddakiika 5 gavana ono muwe ekippo abaana abo babeeko ke banaatuukirako awaka gavana tukolere omulimu ogwo tukikole mbwangu kubanga obudde bukoze eki obudde bugenze basabire banyabo abaana abo basobole kye banaatuukirako ewaka kubanga wano babituwadde byonna mukiwulidde mukulu muwanga ng'agamba nti sente ze mumuwadde ez'amabugo zikoze ku byokulya tuzimazeewo awayinza okutuuka ewaka ne babulwa ono jjajja mwagadde senga abeera wafumbe kale bamutwazikemu ab'effumbe ab'empindi mutwazikemu ku jjajja ono fe ab'effumbe basawo ne banjange tukikole mbwangu twakakakalaga sabiti utakosaidi eri gendayo abaana bano sobole okufuna kye batandikirako genda saidi wakikole mbwangu kano ntusaasire nnyo mu linnya lya Yesu tusaasire nnyo abaana bano basobole okukola ki okufuna we batandikira batukungula ebinywa byaffe tuli banasanyu batukungula ebinywa byaffe tuli banasanyu abadukulira ensonga eno basobole banyawo tweyanziza Ayogede
kale nadde nkabbye naye nkakomeza naye yanziza nnyo. Gavana ebisente bale onomala muwendo gwazo ojja kubuulira ekibiina ky'abantu bano bonna n'oluvannyuma ojja zikwasa Namwandu. Oli ku Makumedia TV basebe ne banyabo bwe mulaba nga byenyenyeza byandibadde bingi naye ab'empindi jajja mu mazige abasaasidde nnyo okufiirwa yono kubanga abadde atusanyusa ate ng'awagira emirimu gy'ekika. Ssaabasajja Kabaka awagale bannaye musasire. Tweyanziza nnyo, tweyanziza Ssebojjajja Katikkiro. Twagala okubebaza abantu ba Katonda mwenna ekyamazima omuntu ono abadde mukulu. Bwe tugamba okwogera buli omu alina kye yandyogedde. Weewaawo. Naye omukulu w'olujja tulambike. Wawe tuyita n'oluvannyuma oluyimba 3:18 nga tugenda. Naye nga tonnaba kwogera, bakulu bali balinga abalina kye baagala okugamba. Eddakiika emu mujje. Tiimu Kyagulanyi byebyo okusiibula kitaffe omukwano gulagiddwa maama byayogedde mubiwulidde omukulu w'ekika ne muwulidde Katikkiro byayogedde waliwo abadde baagala okubba ebyobugagga bya taata wa Fred babiryemu omuguju bo beegabanye abaana basigale mu kubonaabona kati nno taata alagidde omukulu w'ekika alagidde omukulu Katikkiro alagidde abaana balekebwe mu bintu bya taata balime